General Museveni okwekwasanga abakulembeze abaaliwo regimes zire zaaliwo Amini Obote Ssemujjunganda bw'ati munnange amwatulidde n'amugamba nti lekeraawo okwekwasa abo abaaliwo essaawa eno bwe tuli okalakasa eggwanga emyaka 40 ekiseera si kitono kitegeeza buli kizibu kyonna ekiriwo essaawa eno gwe eyakiteekawo kyekiseera naawe olamulwe lekeraawo okwekweka mu bali buli kaseera Amini Obote ate munnange bwe tuddako mu kibiina ekya NUP Delegates Conference yatudde era okulonda ne kugenda mu maaso. Bobi Wine, Tuvungoya, Ssenyonyi bakomyewo. Ate nga munnange era n'ebifo ebirala wabaddewo enkyukakyuka. Kifo kya Fred Nyanzi ani yakitutte. Norbert Mao yabadde ne press conference nga Delegates Conference eya NUP tennaba kubaawo era munnange bw'atyo kaakati Bobi Wine tamuva ku mumwa atukakasiza n'atugamba nti Bobi Wine mbu ye dictator akyasinze mbu ye tagambwako ne bwakola ensobi tagambwako ekyo kibaluma. Kakati munnange enkola eri eya gavumenti gye babadde bataddewo eya traffic eya express penalty system muganda wange abantu bagisimbidde ekkuuli era okukakana nga bagiyimirizaamuko kubanga yabadde ekama abavuzi b'ebidduka bagoba nga babakamanga bakama ente kakati bagiyimirizaako nti bamale okusooka okugitereezaamu. Kulamusizzaako nate gwe nampuliriza wendi nnyo wano ku Uganda at large okuweereza teweerabira nti Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi. Zino apartments muganda wange ziri ku Entebbe Road bwe bw'otuuka e Kajjansi Namulanda Kitende buuza bubuuza ejjanyu ku kyaki w'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu weetikke tulwotwo twokka wifi weeri ate n'amasannyalaze tegavaako kikulu nnyo okukosa ne transport obwobwereere first booking yo naddala mmwe abava ku airport n'okumpimpi awo Hillside View Apartments ejjanyi wali ku kyaki. Maintenance Palace abo bo munnange tubamanyi ku solar systems ez'omulembe okukozesa n'ebyamasannyalaze byonna n'ebyamazzi babirina ate balina ne ttiimu kabiriiti ey'abakugu esobola okuyambako okubiteekamu oba okubinstallinga. Waliwo omwami gwe tunoonya ayitibwa Deus Akambikira ono nga yinginiya mu masannyalaze yakolako mu local construction mu myaka eg'1980 paka 2001 era nti alina muganda ye bamuyita Baati nga yakolako mu tour and travel bano bazaalibwa Bunyaruguru. Kale bw'obanga gwe Deus Akambikira Uganda at large muganda wange mweyune kubanga waliwo omuntu akunoonya tolina musango gwe wazza naye ng'omuntu oyo just mukwano gwo. Kale gwe jangu wano munnange ongambe nze Deus Akambikira era bw'oyita kiba kitegeeza nti munnange oba omaze okukwatagana n'omuntu oyo akunoonya. Bw'oba omulwadde dokita gy'ali nnyo tofa na birwadde bijasti nkubiraako bukubizi wano abantu bakola research wawe ne bamukuguka muganda wange bijangu wano abo nabo gye bali abali talented mu Uganda naye munnange tetumanyi ge bagamba nti Uganda ye Pearl of Africa tulina buli kimu naye tetumanyi tuli etupooca na birwadde bakuwa pain killers paka boolikirira ekaganga naye nga lwaki ate nga munnange abantu baba ne sente zaabwe naye nga ziriwo just kumugulira pain killers. Kale munnange Timo Property Consultants nabo gye bali. Timo Property Consultants we bali nnyo eno company n'atameggwa bano balina ettaka ate bagula ettaka eritali ku ndooliito. Oyagala kuzimba nnyumba bakugula nnyumba Timo Property Consultants kubanga balina construction company muganda wange bano bazimbye amayumba arcade bazizimbye era biba Timo Property Consultants Limited just genda ku mutimbagano n'ennamba zaabwe weziri awo muganda wange ojja kumanya nti ddala abantu gye bali abakola ebyaddala. Kakati munnange bagamba nti webbanga obutamuwemukira teweebikka. Ssemujjunganda y'omu ku abo bannamwatulira be tulina wano era nga ono Muhoozi yamusuubiza omukuba
ebimwa n'amayindo mpozi bwe yaganja kukuba ebimu ebyo n'amayindo ago byase Ssemujju nga munnange muzimu kwezo episodes ze zatera okubeera nga ate alumbiramu kati bwatyo munnange General Museveni mweno episode yaluguddemu era amutegeezezza n'amugamba nti munnange lekeraawo okwekweka mu kulemererwa kwa gavumenti ezaaliko kyekiseera naawe ofeesinga rekodi yo lekeraawo okwekwasa bali naye ng'ate munnange kituufu kubanga emyaka 7 Obote 1 Obote 2 ne bw'obagatta bonna ebbanga lye baafugira Uganda tosobola kubeera nga ate otuuka ne mu haafu ya Museveni. Tosobola natuuka mu haafu ye nsuubira kubanga General Museveni ate naye ku mirembe egyo yaliwo naye era asheyaringako naddala mu mivuyo egyaliwo ku mulembe gwa Amini mulembe gw'Obote kyonna emivuyo egyo yagirimu kakati najo yagirimu tugimunenyeza so nga ate era ye ataazitwalanga ensobi buli kaseera atujuliza bali kakati nga bwe kiri nti byatwalwana bino twalwana tuli bazira twanola eggwanga byaggwako ebyo byaggwako era olunaku lw'abazira mulabye nga ludiba mu bantu teri aluteekamu kitiibwa kiri awo abantu bababuuza mwalwanira ani yabatuma mwalwana kwekkusa mwalwana kutuuka kakati munnange ebyo byaggwaawo era General Museveni we twogerera essaawa eno nti buli lwajja okwogera avumirira nnyo Amini n'avumirira nnyo Obote n'akola atya so nga ate munnange emyaka 40 gyakalakatidde eggwanga lino tewaliiwo kintu kiri awo ky'oyinza kugeraageranya na myaka 4 nti Uganda kati yandibadde ekulaakulanya okutuuka wano kakati Ssemujju bw'atyo amutegeeza nti lekeraawo okwekwasa emirembe egyayita kuva ku mulembe gwa Amini emyaka 7 bye yakola byali biyitirivu nnyo ate nga boonoonye byonoone n'ebimu baagaana okubirabirira so nga ate Amini bwe yajja mu butasoma bwe yakwata eby'Obote byonna bye yali aleesewo mu pulaani n'abitwala mu maaso Museveni byonna adibiriza bidibye mbu ayagala kudibya legase y'abali abavumaganye kumbe yeevumaganya yekka anti munnange bagamba nti si busiru bwa njoka kakati munnange Museveni bw'atyo nga bamaze okubeera nga bamwatulira Ibrahim Ssemujju nga yakikoze agambye nti muganda wange yeggwa akyasinza okukalakata eggwanga lino era lekeraawo okwegeraageranya ku successes wamu ne weaknesses eza regimes endala tandika okubeera nga kakati essaawa eno naawe ofeesinga realities of your own legacy omukolo gwo ng'oba otunuulira gwoleseewo ki bali balekawo byoyonoonye byotunze bye watunda byonna baabirekawo gw'otaddewo ki gwe musajja wattu olyoka obeegeraageranyeeko kakati munnange bw'atyo eyabadde mu press briefing yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire omubaka ono obwakira municipality Ibrahim Ssemujju nga bwe guli munnange muzeegwe ozi yagande naye naga omusajja yansuubiza okunkuba kakati munnange agamba nti mulekeraawo okubeera nga mutunuulira regimes zezaaliko okusobola nammwe okubeera nga mwegeraageranya performance yammwe eri ku zero okusinziira ku Ssemujju agamba nti obukodyo obwo Museveni okubeera nga yeegeraageranya ku mirembe egyayitako giri egyaggwako munnange obukodyo obwo buweddeko tebukyakkirizibwa nti omuntu bw'atunulatunulamu bw'atte bikyakola makulu ku musajja akalakatidde eggwanga lino emyaka 40 nga weegeraageranya ku muntu eyafugira eggwanga emyaka 7 ekyo munnange kikyamu ddala kakati emyaka 40 gyamaze mu buyinza si myaka mitono Ssemujju bw'ati bw'atutegeeza ne bannayuganda bonna bakimanyi naye lwakuba nti munnange ku guno omulundi ate yavuddeyo okubeera nga addamu okukiwa omuzinzi okukitegeera
kubanga tulina okubanga ebintu bino tubikola repeatedly. Abasajja bano baagala tubyerabire, bo tebaagala temwogera ku byabufuzi, ebyo bibabeeramu. Kati tulina okubanga buli kaseera tubyekuba mu maaso pya mwakola bwe muti. Kakati munnange anti baali balowooza emyaka bagwa tukola kati myaka 50 kati bali mu program ya myaka 2 mbu baali balowooza nti ana tegalituuka 5 tegalituuka. Kati tusemberedde ataana ayagala mbu ayongereyo 5. Kakati tumanyi kiyinza kuddako awo, mivuyo giyinza kubeera awo, oba muhoozi awambi awo ntubeera mu military government teri amanyi, kubanga bo babeera babipulaninga dda. Naye baali bamanyi tegirikola ki, tegiriggwako. Kumbe mu maaso ga Katonda emyaka egyo kabanga ka microsecond. Kakati essaawa eno kyovudde olaba nga batuula obufofofo, era byonna bye babadde nga bakola byaggwako dda. Okwegeraageranya ku mirembe giri egyalo byonna tetukyabyagala, okwefuula nti baalwana baanunula eggwanga byonna tebikyakola makulu. Kakati emyaka 40 balina tulaga bye bakoze, okuleka okwetonda, okutta abantu n'okukola buli kimu ebikolobera, okusiba abantu, okubatulugunya, okubba ettaka ly'abantu n'okubba ebyobugagga by'eggwanga, emisolo tetumanyi mayitire, eggwanga okubeera awo nga teriyinaawo yadde kyoyinza kugamba nti kakati eggwanga erigenda mu maaso nti ebyensoma tubiraba, tulaba abaana education system ekutte eri ekkubo, tugenda kufuna abantu aba value nga ne bwagenda ebweru obutuufu ajja kupolishingako katono nnyo bw'ati wayeyongeddyo katono okusoma adde mu layini twegamba tumuwulire ng'ali eyo. Kati nga bw'olaba Sulaiman Kiggundu be baanyiga Sulaiman Kiggundu nti bwe yagenda eyo omusajja atwali Boston akola mirimu gye, gavumenti ya America esazeewo kubanga Museveni ayagala kuba wabula ku ekonomi ya Uganda. Kati amulina abasajja abayivu nga Sulaiman Kiggundu, ono musajja wammwe wuno, kumbe bamutwala mu ntaana kumuziika Museveni. Bano tebaswaza, banyi tebaswala wabula baswaza buswaza. Omusajja bamuleese wano atandise okukola muganda wange ebyaddirira biwanvu nabibanyumizanga, era n'ababimanyi babimanyi. Musajja wattu Sulaiman Kiggundu bw'ato ne Greenland Investment ye bamusindikidde Westmond yasalimu ssale, baguzeemu emigabo mu Greenland kugambye okukakkana ku ttaka, era yagenda okufa nga Museveni amuwanda lulusu. Naye nga bwe bamujja eyo nga bali baagamba mulina abasajja abayivu baba. Kakati ebyensoma wano yinza okuga nti awa kati Uganda kubanga kati ku mirembe giri egy'abaamini kitegeeza ba Sulaiman Kiggundu baasomera eyo, gavumenti ne bateekamu amaanyi, ne bagenda ne babanga b'amaanyi, ne batuuka ne bakolerera ate bazze okuyambako eno bano abazze okununula eggwanga, kumbe bajja kudibaga ggwanga era kusaanyaawo na buli mugagga yenna, era abo tebaaluwona. Bangi abaagenda njagala okubabuulira. Kakati munnange ebimu ku failures za gavumenti kisooka okulemererwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe, bawewerera kubamalawo, kubatta, kubatulugunya mu basementi, bwe bityo. Okuleka ekyo kyekirala n'okubeera nti bagaba enguzi, era muhoozi abasajja be mu Peru kasaba bakwatako. Awo avaayo n'ayogererawo. Nawulira juzi waliwo wa UPDF gwe bakwatira mu gold scandals, era walaba bamuwuliriza maama. Kitegeeza nti oba oli awo waliwo ekiri fishe awo, ekiwunya weekiri. Kakati munnange ono Ssemujju atugamba nti ebyo ebyokunenya regimes ezaayitako munnange kati biri expired, byaggwako, tebikyatunda, tokyasobola kuddaawo. Ndaba nnyo nga bajjukira oba bakoze oba Asigedde Muzinga alijjukira Ben Kiwanuka. Awo Museveni abaawo nnyo n'annyonnyola amina engeri gye yatta Ben Kiwanuka, ebyo byabaamu. Naye ate abafudde ku mulembe guno bo bali bameka? Bangi nnyo. Kale kwegamba nti asaana ayogere ku biro ebiriwo, biri asooka abirike, kubanga ye ate afugidde ebbanga ddene nnyo n'ebikolobero biyitirivu nnyo, ne Uganda terina weetuuse. Okusinziira ku Ssemujju naffe nga bwe tubadde nga tujja tubyogera, naawe nga by'olaba. Kakati munnange
era Ssemujju ng'agamba nti munnange akyuza ezo excuses ziri expired era he can only be weighed against his own leadership. Takyasobola kubeera nga ate munnange atuleetera bali. Kisooka nti yakomekereza emirembe gy'abali n'ateeka Uganda mu lutalo lwa myaka 5 buli kimu ne kyonooneka. Naye olutalo talwogerako olw'emyaka 5 olwayonoona buli kimu. Cooperatives zange baanyaga cooperatives emmwanyi ne bazigenda ne bazisenayo ssente ne bazibbayo buli kimu bingi nnyo. Naye ayogera ku Amini kugoba bayindi. Ekyo kyo kikulu nnyo. Naye okuteeka eggwanga mu lutalo emyaka 5 okunyaga eggwanga 30% ekyo takyogera ku nsi ky'amakulu. Okugoba abayindi kyekikulu. So nga ate Amini yagamba nti nze abayindi mbagobye era sibagobedde mmwe balina much nkikoze lwaba ordinary Ugandans, fellow Ugandans abawansi kubanga tayagala bannayuganda bafuuke baddu mu nsi yaabwe. Bwe kiri era kati singa abasajja baamalawo buli wamu kuba bali basaasaanye buli wamu economy teyali badde mikono gyaffe. Kigasa ki okubeera awo nga muli bannansi naye ng'economy teri mikono gyammwe mbula okubanga so nga ate era we tuli essaawa eno economy baagituwambako dda buli kamu balwabu baani buli kimu bakigize temuna kye mutamanyi nti tewali njawulo n'Amini kugoba bayindi Museveni kyatakoze ye aleese abantu be n'abali pulesi ate era ne babajjako buli kimu nammwe bakibajjeeko mwe muwoza Amini yagoba abayindi natte ekonomi y'eggwanga. Kati ate essaawa eno gwe olinaawo ky'oyinza okukola wano buli kimu kye wali badde okola ekyali badde kikuwa ssente bajja kugula kabeeyi katono bo batwali batunde katale k'ensi yonna. Kati ate ekyo kirina njawulo kinakiri. Kakati munnange mu nkola ey'okubeera nti mulina okubeera abagezigezi ennyo ng'obwana bw'omusota mulina okuba abagezi nga mutunuulira buli kimu replacement ya buli kimu nga bwe walaba yali Besigye yagamba nti agenda kuggyawo omusolo gw'omutwe kubanga nti ogukuŋŋaanya system yali etwala ssente nnene process y'okuŋŋaanya omusolo gw'omutwe. Naye Museveni baali bakikola omusolo gw'omutwe nga tebakiraba baamala okiraba wabula kituufu. Kakati bo kyebaddira ne bakwata omusolo ate ne baguteeka ku bintu ate nga muyitirivu n'okusinga ki n'okusinga guli kwegamba boba opportunists abanyazi abakyukira omu bati mu system buli kamu baagala okubeera nga bakola ki. Kakati munnange Ssemujju agamba nti General Museveni buli kaseera okwegeraageranya ku bintu katugeze ku myaka gya 1980 n'agamba nti ku mulwenda 7 awo aba ayagala munnange kuteekawo diversion ku divertinga attention ku nsonga ddala ezibaddewo nga ye yakalakata eggwanga lino zetwagala okwogera ku emyaka giri 40 tegiri 10 tegiri 15 tegiri 2 40 kitegeeza nti kakati alina kwogera ku bino ebibi ebimulemye alekeraawo okwogera ku byabali. Kakati Museveni bw'atyo mulungi nnyo mu kuteekawo embeera nga kwegamba bo buli kimu tebabavunaana tebalina musango ku buli kimu bo tebakola nsobi bazeebalama era General Museveni okukkiriza ensobi si kyangu era juzi newakubadde yasoma busomi kiwandiiko nga bamukase naye era ekyo si kyangu muganda wange Museveni takola nsobi era nga bw'olaba muhoozi takola nsobi ne larger than life style ye takola nsobi buli kimu kiri wano ye Katonda. Kakati munnange tulabye abantu bangi nnyo era abali wansi wa regime nga bo tebagambwako oba nantagambwako accountability tewali teri muntu gwoyinza kunenyeza kino oba kino nakkiriza bo tebakola nsobi. Golaba nga n'omwogezi w'amagye omwogezi wa poliisi omwogezi wa gavumenti bo basiiga busiizi kazigo. Kutunuulira the likes of Rogers Mulindwa baani abo bonna basiiga kazigo ba press secretary bonna basiiga kazigo bafalu ku kirunda teri n'omu ayinza kugamba nti bannange wana nedda buli kimu kirungi gye bali buli kimu kitambula bulungi wabula
batujjukiza nti mujjukira ebyaliwo Uganda edde gye yava n'emyaka 40 gye bakakalakatira eggwanga lino. Kakati munnange Uganda eriwo essaawa eno, katugambe Uganda eriwo, the Uganda of today is his making. Nti eriwo essaawa eno ye yagikoze, buli kimu ekirimu yakitaddewo, okubonaabonako n'okuliwo yakutaddewo, n'ebyo bye bamuwaanako nabyo yabikoze eki, yabitaddewo. Kale munnange tuli mu policies ze mu nkola ye, era yawa abantu emirimu appointments, yasalawo buli kimu nga bwe mulaba nti kati 10 kiikyo buli mubaka mugende muyise etteeka lyaki n'ebirala bingi nnyo, ne beyiro yasalawo, esiga eddamuzi yazisalirawo. Kakati munnange kirabika ekyali badde nga fair assessment essaawa eno kwe kutunuulira ekyo kyazimbye oba kyalemye okuzimba mu myaka 40, so si kutunuulira byabali byaggwako ebyo. Era Ssemujjungana kyabadde agezaako okubeera nga ategeeza. Kati bino munnange byonna bibagwa mu matu babiwulira, era answers tunaatera okubeera nga tuziwulira okuva gye bali era tuzirindiridde, naye nga ekituufu kyekyo ke mazima ameereere. Museveni takyasobola kwegeraageranya ku bakulembeze balala babaddewo. Okuleka mpozi kyayinza okwegeraageranyako nabo, naye ate nga nedda still sitayinza si bonna nti bonna bajja na mmundu. Kakati munnange twabadde ne delegates conference wali e Kamwokya, era nga delegates conference eno yabaddemu abanene bonna mu NOP, ebikongwe okutoola eggwanga lyonna mu bukulembeze bwa NOP. Era munnange okukakana nga Bobi Wine bw'atyo anoddedde okubeera president w'ekibiina nate ati Rubongoya, era still secretary general Ssennyonyi bw'atyo munnange era n'addamu okulondebwa okubeera nga ye spokesperson ow'ekibiina. Kati ebyo munnange byabadde wali e Kamwokya, era bangi babyogeredde nti alaba wa dictator. Kakati batubulire obululu bwabadde butya, yafunye bumeka, baani abamwesimbyeko, naye ekikulu kya byonna tewabadde emivuyo, kubanga situation kati essaawa eno eriwo nti NUP nga yakava okulumbwa ku kitebe wali still n'ekintu ekirala kyali kisobola okubeera obaadde basobola okugirumba. Kakati kitegeeza NUP erina okwegendereza ensonga zaayo zanjawulo nnyo, naddala omuntu tosobola kugeraageranya kati essaawa eno demokulasiya n'omuleeta mu NUP, obeera nga addidde omunyo n'oguyiwa mu sukaali. Ekyo kyo njagala okukibabuulira essaawa eno nti newankubadde bano bagezaako nnyo okulaba nga bakola ebintu mu mbeera entuufu ekkirizibwa, nejjukira baliko forces ezigezako bakozesa ensobi, kubanga olwedde bo babalabanga abataliiwo, babalabanga gurupu y'abayeekera. Kakati balina okwegendereza ennyo Buganda so si kweyuzaayuza, era the likes of Bampuuga Bwanika suubira kuba nti bagendagenda ku radio boogere bingi. Bajja kugiyita cult NUP, bagiyitenga oba enzikiriza, nga bakkiririza mu muntu omu Bobi Wine kyayogera tekiddibwamu, naye already environment njagala okubuulira nti bweba bwetyo kiba kitegeeza nti NUP terina option. Kyenjagala okugamba, era nze nsuubira okuba nti ebintu nze naali badde singa kwali kuteesa nti baali badde tebarisikinga kugenda mu bintu ebyo, bandi badde ebintu babireka nga bwe biri, tusobole okubeera nga tutambulira ku mulamwa. Yes, kubanga tewaliiwo nkola nnuŋŋamu eteekeddwawo gavumenti nti demokulasi yasobola okubeera nga atambula mu institutions zonna, kubanga already gavumenti emaze okuyinfiltratingayo yonna, neetuuka n'okusindika abasirikale bakuba amasasi ku kitebe, bakole batya, bawambe bakole batya, batiisatiisa okuwamba, okuba babatiisatiisa nga bwe bali abayeekera nga bwe bali batya. Kakati ekyo muganda wange kirala nnyo, era bali bayinza okuyitira awo ne baagala okukyusa obukulembeze bw'ekibiina
basobole okukinasibiriza ddala okubeera nga bakisuula nga bwe baali bagezaako entuŋŋaaniza atulanga ekigeeyo emigwa mpuuga nga balina ekirooto ekirowooza nti bayinza okuvuunika ekibiina bakiwambe gurupu ya Mao. Era Norbert Mao ono ye naye still byayogera byongera kulaga nti omusajja kiki ngaafa. Kale newankubadde abantu bagamba nti no nti engeri gye beeronze bokka wannakyemalira, naye ekikulu tewabaddeyo ntalo era bonna bakkaanyiza kubanga wabaddeyo badelegates abasukka mu 100 babaddeyo era bonna tewali n'omu yayawumbye oba yakaayanye. Kyekikulu kya byonna nga bwe twalabye ebyabadde mu DP ebyo mu NUP tebyakoze eki tebyabaddeyo. Kale wa mu ngeri yonna gye balondeddwamu naye nkugambye nti bano balina ebyabwe eby'omunda ebizibu kati already n'ebyewabweru. Kitegeeza nti entalo ez'omunda balina okuzirinnyako bwe bati oba just nti kukyusakyusa bwe batyo. Ate era ng'essaawa eno gw'osuubira okuba nti kati Bobi Wine kale nti bo basuubira okuba nti kati bwe bagenze mu delegates conference Bobi Wine bali badde tebamulonda bukati balonde omulala bo kye baagala okuwulira. So nga ate Museveni solo candidate teri amwesimbako, teri n'abamwesimbako abateekakawo ne babanga abakyogerako naye bo benyini baadikiriyalinga nti ono solo candidate tebamwesimbako. Kale kwegamba NUP yo kati nyinza okugigamba nti kakati yo keesi yaayo ndala nnyo ate nga eri delicate nnyo, fragile and delicate. Kakati nange mubamu kuba kyusiddwa twalabye nga Fred Nyanzi ku bwa Ssaabakunzi teyakomyewo era eyakitutte kino ye Habibu Buwembo onojjukira nti yali mujjema n'agenda mu FDC mulimu gwa Besigye bw'atyo. Kakati ate ku mulembe guno ogwa Bobi Wine bw'atyo n'abeera nga y'omu ku abo ababadde nyinza okugamba nti ababadde bagugulana ne poliisi n'amagye era nga bano bannange bakubiddwa emiggo we bali awo basibiddwa bakoleddwa buli kimu. Kati essaawa eno ye Ssaabakunzi Fred Nyanzi ye muganda wange ate ndowooza alabika agenda kukwata kkubo liri ery'okuba nti alina okwesimbawo alina okukola atya bye bigenda okubeera nga ndowooza bimutwalira obudde n'emirimu emirala mu kibiina ekya NUP. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Norbert Mao yabadde alina be yakoonyeeko nga ayagala otulaga nti Bobi Wine ye number 1 dictator, naye ekisinga okumuluma nti teri muntu amukwetisayizinga mbu kubanga mbu Bobi Wine mbu kwegamba ayina engeri gya compromisingamu media nti alina ttiimu amawulire kwegamba galina engeri gye gamukavaringirawo naye nga kiva ku ki nti amawulire just nti yagenda n'agagula n'akola buli kimu kyonna ekisoboka. Mao ye kwegamba ye musajja oba nkugambe ntya kati essaawa eno talina muntu mulala gw'ayinza kubeera nga oba yeekompeyaringako kubanga alina entalo buli wamu ate era nga ye already yavuddeyo dda n'alaga nti akasente akaagala. Kakati mu kubeera nga ategeeza nga mu NUP mutali demokrasiya mbu bo bategeka okulonda mbu n'afeesinga competition mbu naye Bobi Wine tafeesinga competition mbu takkiriza mbu ayagala afeesinga competition oba naye akalulu akabbe mu ngeri efaanaganako bwetyo. Naye nga Mao olwedde abantu bonna bamutegeeza tulina kyotugamba engeri gye wakyangamu akalulu walibadde munnange okola bibyo kubanga DP yennyini wagiguza Museveni. Kakati ate ne basajja bo mukukuteeno bwe muti mwagala NUP naye mugikwate mugiguze Museveni. Ekintu muganda wange opposition kyerina okubeera nga etunuulidde ennyo kubanga bano baagala okubalaga nti enkyukakyuka zeeta mwe mwagala nkyukakyuka mutulage enkyukakyuka ewammwe oba mwagala mutulage demokrasi ewammwe. Kati mbubo kye baagala mbu balabe ng'obukulembeze bwa NUP bukyuse kati olwo bugendemu bali be basobola okubeera nga ate bakwasaganya awo
nayo beewaane nti eyo nuupu FDC UPC biki byonna tukolagana nabyo kati bulungi nnyo byonna tukolagana bwe baagala okubeera nga bakola ki nga babakakasa naye ekyo muganda wange nsuubira okuba ng'okitegedde bulungi nnyo kakati munnange mu kumaliriza gavumenti bigyokeza waliwo okwagala essente naye ate omululu bwe kusukka muganda wange biyinza okukukyukiramu kakati munnange bano balina enkola yaabwe eya EPS eno bagiyita express penalty system era nga eno ekwatagana n'ennamba plates empya ze baleeta eza digito kale munnange bwe kasita kamera ekutunulamu bweti ng'oba oyise ku bitaala oba okoze omusango gwonna ng'olina namba plate eyo empya kati babadde ssente ze bakukana zaabadde nnyingi nnyo ng'ekibonerezo era gwe munnange obeeraawo ng'ovuga ku ssimu yo kyukyu real time ng'otegeererawo nti emitwalo 6 gwe musango gw'ozizza oyise ku bitaala ogenda okugira bw'oti ewala obisanga ebitaala kumbe layini zasangukawo ng'ositeepinga oyimirira saamu yabagamba ositeepinze forward oyisizza layini we zirina okukoma emitwalo 3 ogenda okumala okuvuga munnange olugendo okugenda Entebbe n'okudda wano wetukwetula mu Kampala ng'oli mu kakadde ke bakubanja abagagga bakubanja waliwo eyangaye nti baawe empisa okuwooza akatale nti minisita wa security muhwezi nti baawe empisa okuwooza akatale bannange kakati munnange ng'abantu bamaze okubeera nga bakomplaininga abavuzi b'emmotoka nga bamaze okubeera nga bakomplaininga oluvannyuma lw'obwonkenke bubaddewo ne panic mu bavuzi b'emmotoka mu bagoba b'ebidduka nga beemulugunya ku express ticket zino ezibadde muganda wange ziyiika ku masimu gaabwe ng'enkuba kakati munnange gavumenti bwetu neesawo negamba tugira tukyayimirizaamu mu nkola eno eya EPS oluvannyuma lw'okufuna okuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva eri abagoba b'ebidduka era bwe batyo nga beebuuza ku nkwasaganya ya sisitimu eno n'engeri gye bagikwasaganyaamu nga bagamba nti eri unrealistic si ya bwenkanya yadde n'akamu olwa penalties ze babakuba kakati munnange bano ne bagamba nti kino kiri mu good faith kubanga oba oli awo tulina okubeera nga tutunulamu mu nsonga eno kubanga abantu kakati essaawa eno bagamba nti gavumenti egikozesa kugamba kati oluguudo oba abavuzi abagoba b'ebidduka balabanga ente wakati waliwo abantu nga bo olulimi lw'ente balutegeera nnyo ayagala kukama bukame buli kaseera kakati munnange nga bakama agaali badde amatazi ssente bo ze bakama mu bantu sajja balina ssente njagala okubuulira muganda wange nga beekwasa bonna nti kakati kontrakiti ya myaka 10 ya kampani ey'aba Russia eyakwata kontrakiti y'ebintu ebyo kakati ate twakeerewamu emyezi 3 kati tulina okuba nga tuhayikinga ssente ezo olw'ensonga nti twagala tukavaringa time Uganda egenda kusenguka myezi 3 kitegeeza contract can be extended kakati enguudo eziremye okuggwa zo tewaliwo time gye mwateekawo nga zo teziggwa kakati munnange ministry eya works bwete tutegeezezza nga bayita mu minisita Edward Katumba Wamala nga batugamba nti bagenda kubeera nga bareviewinga complaints okwemulugunya era abalabe butya bwe bagenda okubeera nga ate bagikomyawo ku nguudo nga abagoba b'ebidduka munnange nabo tebagirabanga ekikolimo kyennyini ekikoliko ekiyinza okuvaako embeera enzibu ennyo sigenda kusukkawo wano muganda wange sigenda kusukkawo wano katusigale mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large Mukama Katonda abakuume